mu ngeri y'okumalawo obutemu obukudde ejjembe mu ggwanga. President Museveni ayisizza amateeka amakakali abangi ku babaka ba Parliament ge bakubyemu ebituli ate abalala bo ne bagakkiririzaamu. Kwaniriza nnyo mawulire amalindirire webale kuba nti otwegesa amaaso okuva omutonzi lwe yabugyeko eddiba okutuuka essaawa eno. Nze Ssenyonga Beka Mulinde muzzukulu wa Mbaziira nga gakawungeza ku lwaleero ng'atandise bwe nti bangi mubadde nga mwebuuza ani yawandiika oluyimba lw'ensisinkano 2018 twagalane olubakutte mu Babiro. Mpaji Brian nga bangi musinga kumanya lya MC Kagati ye yawandiika oluyimba luno ng'ono nno mukozi munnaffe wano mu Kingdom Media ng'era atutottoledde byonna byayitamu okutuuka okulaba ng'oluyimba luno lutuuka ku mpewo za Kingdom Media. Ebisingawo ku mboozi eno omusasi waffe Katoka Weesi abikuleetedde. Fele baita wa Kingdom Media presenters tuwaita ensisinkano omugwa omukaaga abili musatu mukwano please tojemese kigenda kuba massive muyimbi ku muyimbi abakomedi bakabiwala ya masanyu gakututta tosana kusubwa mbutufu sano beleyo kweli omu ku bakazanyikirizi ba Kingdom Radio ne KTV ngamanyiddwa nga Muzeyi Kagati the writer ngamanya gamatufu ye Mpaji Brian ye yawandiika oluyimba neno mu kweteekerateekera ekivulu kya ensisinkano. Gati agamba nti Yesu muyimbi nga wabula muntu anyumirwa ennyo okuwulira ennyimba awamu n'okuwandiikira abalala okusobola okuyimba olubakooke nga kino kyekyamusikiriza okuwandiikira abakozi ba Kingdom Media oluyimba. Kubanga buli anajja I promise amasanyu musaganda onazina kakunganye kubakolo tuzamazungu baganda ewa bishop ku Kiganda wali ku Christian Focus Center zone ya Kiganda. Ekyansikiriza okuwandiika oluyimba luno lw'ensinkano nalaba nga kiyinza okugatta nalaba nga singa tuba tuyizaayo obubaka obulaga abantu betukolera betukola abawuliza radio n'abalaba TV nga singa tuba tubalaze kiki kye tusuubira ne kye tubasiigidde kigenda okubeera mu event eyo kijja kwongera audiences yaffe okusinga audiences zetuze tuba nazo era nga bw'olaba buli mulimu gubeeramu ebisoomooza wabula ye Kagati amwanguyira. Kuwandiika oluyimba luno yatandika okuluyigiriza abakozi banne ku Kingdom Media nga byonna biwedde basalawo okulutwala mu studio batandika okulikodinga n'okulukwata ku butambi bwa vidiyo. Wabula ono agamba yasanga okusoomozebwa nti abakozi mu Kingdom Media beesanganga babeera bize olw'emirimu emitongole nga kyokka lwalina okufulumizibwa mu budde. Ekyo kyekimu ku byandeetera n'okuyimba mu luyimba nga nali sina kuyimba. Nze nawandiika oluyimba nga lugenda yimbibwa abantu 15. 15 ne namaliriza tebaweze bulungi. Producer nankubya amasimu nanga Kagati kakati kibiki lwaki tojja wakiri noteeka gwe n'obuyimba sigwe yabiwandiika. Muga mukama wange nawandiika nenze siri muyimbi. Simanje nanga jango yimbe. Muga nti sigenda sola lindako walwa ngambye wiiki eno agenda kujja ateekemu n'abalala bajja. Nga ngamba nti nga tulindako nga kabanga kayitawo wiiki omuyimbi teyagenda n'abalala tebagenda kati nangamba nti jangu bwe najja n'abinyimbisa ku mpaka nanga yimba nze oluyimba njagadde mixinga ndujje mu studio weeks 3 lukola kiwano okitegeera bwe lunaku ngamba mugenda recording tem recording kati bye bimu ku challenges whereby abantu babanga busy bakozi bannaffe mwaba babanga busy ab'enjawulo kati nga obudde bw'omulema bambi okumiitinga okubeera part of the recording mu studio ng'omuntu yenna wawuliranga ebiruubirwa bye bituukiridde Kagati agamba nti naye essanyu ly'ayina lya mwokiwagonja oluvannyuma lw'oluyimba luno kutandika okuzanya ku mpewo za Kingdom Radio wamu ne KTV. Era wano Brian Mpaji Kagati wasinzidde n'akoola abantu bonna okujja mu kivulu kino ng'ennaku z'omwezi 23 mwezi guno gwennyini. Of course nawulira bulungi kuba nze nina engombe yange nti sita kintu nga sinakigusa kale nze nemerako bwe mba ngambye nti ngenda kuyiga kino sikivaako nga sinakiyiga bwe mba ngambye ngenda kukola bwe nti sikivaako nga sinamala kikola. So oluyimba weewaawo lwannumyamu ku mutwe naye nafuba okulaba nga lugguka era nawulira bulungi nga tuvudde mu studio. Era wano Mpaji Brian Kagati wasinzidde n'akowoola abantu bonna okujja mu kivulu kino eky'ensisinkano ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga ku lunaku olw'omukaaga olwa wiiki eno. Era n'agattako nti anaasubwa ekivulu kino aneenenyanga yekka.
abayimbi mwenna ng'okimanyi Kagati yali akukoleddeyo akantu sijja bamenya bambi tubeebaza okuba nti amwagala Kingdom FM era ennyimba oluzikola oluzija mu studio baziyita ku Kingdom otegeera ate be bantu be bamu abajjumbira events za Kingdom Media otegeera be bantu be bamu be bantu abatwagala so abayimbi sikusuubira kubulawo wano sibasuubira kubulawo wano amuje tubugirize baffe Bishop Kiganda bambi naye oliye bulungi agambe nti abantu bano bembulira enjiri okukyuka bambi bakyuka nebbagala n'ebyobwakabaka okitegeera so amuje abayimbi mu bungi tukole ekintu nga kyamaanyi nammwe audience fenna okuva mu bitundu byonna eby'eggwanga bambi mujje mu nsinkano y'omwaka twagalane ekintu kigenda beera massive abayimbi beweze okubassa essanyu ba presenters buli omu alina ka package kakusibiridde gwali eyo okitegeera so bambi mujje mu bungi mu nsinkano y'omwaka twagala n'omwaka guno 2010 baso ku kalenda 23 Juni guno omwaka tulumyuse right now as a reminder singa obulamu mu nsinkano okuva mwenda kawekubo kyomwenda kubanga buli anajja I promise amasanyu musaganda ensisinkano y'omulundi guno ya lunaku lwa mukaaga olwa weekend abantu bangi abajesunze era bintu bingi ebisuubirwa okubeerawo ku lunaku luno olw'omukaaga abayimbi bangi nnyo n'abaweereza abo ab'oku TV ne radio bonna bawera nkolokoto okubeerawo ku lunaku luno olw'omukaaga suubira bingi naffe tujja kubanga tubeerawo Kato Kaweesa KTV amalindirire.